Nazzikono omuntu yenna bwe yazaalanga abalongo yaweebwanga ekitiibwa era nga kiwanuuzibwa nti abalongo tebaakuliranga wabweru, naye ensi bw'egenze ekyuka ebintu bingi bizze bikyuka olw'okubanga abantu bangi twesuliddeyo gwa Nagamba eri ebyobuwangwa byaffe. Olunaku olwaliro nkuleetedde Nalongo naye mwattu embeera gy'alimu eyungula amaziga agamba ayita mu kunyigirizibwa olwa Ssaalongo we okumulekera abalongo kw'ogatta ne Kizza agamba embeera emuyinze n'ekyokulya maama awammanta kiwammante ono abanjibwa wasula ate nga n'ennyumba etonnya ng'ono enkuba weetonnya kimwetaagisa okusitula abaana n'atuula ku kapeti nabo okutuusa ng'embeera eteredde asula kafaliso wansi ku ttaka era bwe baba nga tebamuyambye kutwala baana oba kumuwa ekyokulya nnyabo asiiba njala. Tugezezzaako okwagala okumanya byatandika bitya era bw'ati bw'alambulula olugero lwe. Amanya omuzadde olunaku lwaleero nkuleetedde Nalongo yazaala abaana be. Omusajja n'asalawo okudduka, tetumanyi nsonga ki kuba ffenna tetumanyi kituufu ki ekyamutuukako, naye omukyala agenda kuba atubuulira byatandika bitya, basisikana batya, nasaawa eno ayagala gwe omulabe obenga omuyamba otya. Tujja kubanga tukyusakyusamuko ku lulimi kubanga kyetegedde Oluganda talutegeera bulungi, naye nze ejja kuba nsobola obreakinga byendowooza nti temubitegedde then tugende mu maaso. So Nalongo, how are you? Can you tell us your name? So you try to be loud. I'm called up for this day. What happened? Tell us about your story. Since I started staying with this man, It's all about your husband. Briefly, first tell us how you met with the husband. I met with this man in 2013. My aunt brought me here to help her some other work. So I stayed from my aunt like 6 months. Then this Tatopio got to me, brought me to his house, and we stayed together. But he was promising to marry me as a second wife, but he's having another wife in the village. Okay. So he wanted you to be his wife from town? From the village. He was promising to marry also me as a second wife. But you'll be keeping here in Kampala? Yeah. Then what went wrong? So then I asked him to go to my parents. Then he was like, you first come, we'll be together. I get some money, then we go. Then we decided to be together. So since I come to him, he keep on dodging me. Since 2013 up to now, I never go to my parents. Even my people, they don't know about him. They don't know about him. But they know that you got married in town? Yeah, even they know that I was married. Okay. So where is your aunt? My aunt is staying. He was staying in there these days, but these days he rented there, that side of Kenya. But she's having a shop here. Okay. So tell us about you and the husband. Where is he right now? How has he been behaving with you ever since you got children? Right now I don't know where. Since he took off. Why did he run away? He ran away. At first, he wanted me to produce. Then I never wanted because I wanted him first to reach to my parents. Okay. So he was like, we are going there, but I want us to go when we have a baby, so that we go to our parents also. I talk to your parents. I give them what they want. Okay. So I spent like 3-4 years without producing any kid to that man. But later he gave birth to the other boy. Yeah, How old is he? He's 1 year and a half. So when you gave him a baby, did he go to the village to see your parents? No. He didn't? He did not go there. He started mistreating me from there. How? Was he beating you? What? Sometimes beating
beating started of recently of these twins. But those days he was not beating me. But he could All not the provide assistance he could not provide me. But he wanted a bed. You gave him a son. He could give me like 2,000, 3,000. Even I've been trying to go to police about that, but there was no way because the other support he has been giving me to this out. So I kept quiet till I got the people to discipline himself. So since he heard that I'm pregnant, I'm conceived, he was forcing me to remove the pregnancy. That you aborted the pregnancy. What did you do when you told him? He even gave me 50,000 to remove the baby. That I got any clinic. That's why I decided to go to police. And so when you told him that I'm not going to remove the baby, how did he react? He reacted badly to me. He told me that if you are not ready to remove that baby, I'm going to leave you in the house. Then what did you do? I'm going to leave you in the house. That's when I decided again to go to police in the road there. So they tried to put us down. They sorted out the issue with everything. But coming back home, again there was no change. Till I reaches the time of giving birth. Okay, first wait before time of giving birth. What is the nature of the job of your husband? At first, all those years he has been working with the private security. As in SBI, acting as a private security. So he was into security? Private security. He was working as a private But he was security. earning 950. Are you for sure? Yes. 900 per month? Yeah. But he could not even provide anything. No, since I went there to complain when I was having the pregnancy of these twins. So I think the boss decided to remove him from work, to chase him because of my complaint. Oh, you used to go even at his workplace? I went on the ones because that day he got advance like today, 300,000. And you go to The next day, because he normally go when I'm still sleeping. He decided to go without even a coin of 140. So for you, you were not pretending working. that he doesn't have any money. But for you, deep inside, you knew that you had money. Did you have a job before having these kids? Yes, I had before. Which job is that? I was working with cleaning. Cleaning. As a cleaner? As a cleaner. From there you can do stuff months. Okay, have you ever gone? Have you gone there to maybe to cry out for help from those people in your workplace? No, I never gone. Do they know where you are? Right now. No, they don't know. Okay, so the husband, he went away after you refusing to remove the pregnancy, or he stayed not until you gave birth? Yes, he stayed until I gave birth. But since that period of giving birth up to now, he never tried even to buy soap of 500 for washing, even to buy for these kids the powder, smearing oil, anything concerning about the kids, nothing completely. Okay. All these clothes are given by other people. Even the benson of bathing them or no, nothing completely. And then what about paying rent here? The rent, they are demanding him 7 months. 7 months. Even when he was still here, he's not paying rent. He was paying by then, but since they chased him out of work, because they chased him this very year. Okay. Oh, so do you know any of the relatives? No, I don't know. Did you try to ask about the relatives? He's hiding even the contacts. He doesn't want me to know anyone about his relatives. Even when he's talking with them, He doesn't let them know that you but they exist. talk when they are at the Marua place there, but they cannot talk with the people at home when I'm there.
So how are you surviving now, ever since the husband left? This one the people helping me. So whoever passes here can give me like 1,000. Someone can buy for me my token. I'm just surviving like that. Sometimes if I had nothing, I just leave. Do you go out asking for help, or you just sit there on the veranda? All people, they know about your story. Most of them in this area of ours, They know about your story. So, others I just beg. so what do you want people to do for you? I want the people to give me some help. Help like, Whoever, if there is someone can give me any job, I can work. Or if someone can give me a business, anyway, that's what I can do. then what about, where is your home village? I'm in Kachumbal. Where is Kachumbal? Kachumbal is after Ambalo. After Ambali. That is Victoria district. Have you tried to talk to your people? Yes. They don't want me to go with this children because they don't know their father. They don't want you to go with the kids. Since they ever called my husband to go and see them. And you refuse. So they also got angry. They don't want to see you with the kids. Yeah. So you want people to come out and help you. What kind of job can you do? You can say, can you sell charcoal, tomatoes, such things? What can you do? Or how do you want people to help you? I want people to help me first of all with the rent because the landlord is in my neck. Every morning is on my door asking for the money. How far have you gone? Now what can I do? What can we do to you? How are we helping you? So I don't have any answer to give them. I just start crying here. Because I have nothing completed. So first of all, I need some assistance on the rent. And whoever give me some business, I can do all that. Selling charcoal or tomato while staying with my kids. Have you tried to call the husband? Do you have his number? I have his number. Have you tried to call him? One time I tried to call it, the number was ready to go. Did he Respond it, and he did not talk. I talked until my airtime got finished, but no response. I think he switched on and left the phone there. So when I try again for the second time, he switched off up to now. Up to now, it's not on. You say you don't know his village. I don't know, but I ever heard is that side of Soroti. Yeah, but I don't know that side. Even Soroti, I never go. So you say the house is raining, when it rains you have to carry the babies, and then can you tell us about that? I'm making all this side where I'm sleeping. You sleep on this bed, the four of you. The other four of them. I put the children, these twins, I put them aside. Then in the other opio, I put him behind here. Then for me, I sleep in the carpet. Whoever cries, I breastfeed and I put back to sleep. How much do you pay here? The rent is 70,000 a month. Yes. You say they're demanding how many months now? They are demanding 7 months. 7 months. Even this one inclusive, this month, eh? Did you try to go to police? Apart from the other Ginger, Yeah, I went Ginger Road Station. up to visit Nawataka police. I tried up to Fida. I never gone even there. They gave him like two letters. He did not respond. So right now we want people to come out to help you. Now, what if someone comes with an idea or any charity organization, those organizations like Sun Babies Home, the whatsoever, and they be like, we want you to have your kids in our custody. Can you allow them to take the kids?
Yes, I can allow because I don't have enough sisters. Try to be loud. I can allow because I don't have enough sisters to take care of them. So even if someone comes up and be like, I want to have the kids, and for you get another life, you're okay with it? No. You want to feel with it? Hey, you want them to relate you with your kids, not taking them. They might come and be like, we want to take to. I know right now schools are not operating, but very soon they will be open. I think Opio is just about to go to school, and someone comes out and be like, I want to take Opio to school. We keep around with him. Then maybe for you stay with the kids, the twins. Are you okay with that? Want to take Opio forever? And no, of course you can go there and check on him. That one it's okay. As long as you can access him. Eh? Yes. Okay. Banange, you said, what is your name? I'm called Apo Christian. Apo Christian. Then what about the husband's name? Abunyane Morutu. I can't mention his name. But I don't know his other names, like this Christian name. But those are the only names I know. Even his national ID is written Abunyane Morutu. Okay. Those are only names. Okay. Banange, Christian, wemuwulidde mumutegedde obuzibu omwami yamulekawo yamusolya obuvunanyizibwa rent bamubanja alina abaana balongo 3 yazina balongo 2 n'omwana omu Opiyo naye agamba woba oli nga osobola okutwalawo Opiyo naye ng'omukkiriza okujja okumulabako takirina mu buzibu then ye n'asigaza abalongo kuba saawa eno ba myezi. How old are the twins? They are 2 months. Myezi 2 bakyali bato so beetaaga mama waabwe. Naawe gwali eyo ng'osobola okuba ng'omuyambako okutandikawo bizinesi yonna alina okuzimba amanda, migaala, as long as alina abaana be wasobola okukola ki, wasobola okuba nga abalabirira, asobola okukikola. Mpozi mbadde mbuuzizaako ekyokuba nga agenda okuddayo ewaabwe naye bamugamba ewaabwe todda n'abaana b'oyo musajja kubanga yagaana okujja otulaba. So n'abazadde ba Christine kitegeeza nti banyiivu, so alina kukuumira n'obulamu bwe n'abaana be paka we balikula ne Katonda ne n'abako kyakola ki kyamukolera. N'olwekyo gwe munange alaba puroguramu eno tuyambe oddukirire omukyalo ono n'abaana. Abaana tebalina ngoye, ennyumba mwasuula enkuba wetonnya, balina okusooka kangululewo omufaliso oba eno gye bayita inchimeka naye basulako abantu 4. Yeetaaga bambi obuyambi okulya takola landlord amubanja emyezi 7. Yeetaaga okuba nga ayambibwa. Manyi newe oba tolina kinene nnyo naye ekitone ekyo ky'osobodde asobola okuba nga okyusa obulamu bwa Christine. Pozi njagala okwebazaako abakyala oba baneiba be abamubeereddewo nga n'abakyala agenda kubaako ekigambo kyayogerako maaso eri abasajja n'abaana ab'obuwala ku mbeera ya Christine eno. Naye njagala okubeebaza kubanga bamubeereddewo ne bamuyamba. Gwe naawe ali eyo mu kitundu kyo nalina gy'oli ng'olina omuntu gw'olaba alina embeera gy'ayitamu naye oba nga tolina kinene ng'olina katono bambi muyambe ate okutuusa abalina ebinene we banaamutuukako. Oluvannyuma lw'okuwulira emboozi ya Nalongo tugezezzaako okufuna abakulembeze b'omu kitundu kino. Nalongo mwawangaalira era bwe tugwiridde ku n'abakyala nga y'omu ku bazze bamubeererawo mu bizibu bye kuba n'ensonga ze zonna azimanyi. Olwo bw'atubuulidde kikyamanyiiko alina obubaka bw'awadde abaana ab'obuwala abayingira mu kisaawe ky'omukwano ate n'abo abasajja abagwa mu ttuluba lya Ssaalongo. Amanya gange nze kukyala Kamwe Grace omuheereza nga ndi n'abakyala owa One Parish ate nga ndi n'abakyala owa Center Zone 4 ya One Parish. Nkola ku nsonga z'abakyala ababa bantuukiridde nga bafuna obuzibu obutabanguko mu maka abaami okubasuulira abaana nga omukyala waffe ono Nalongo. Lwali lunaku lumu Nalongo ono najja n'antuukirira ng'akaaba amaziga amayitirivu. Nemubuuza kiki namubuulira ng'omwami we bwamubuuza eki bwamukubye. Ogwasooka ng'omwami tanagenda ne tugezaako okukubira omwami amasimu tubasobole okuba kansolinga omwami n'abanga tajja. Ne tugezaako okubuddabudda omukyalo ono nga abakyala abakulembeza ab'omuluka guno
omukyala n'aguma naye twali tuli awo ng'omukyala n'afuna olubuto olwokubiri. Twagenda okulaba nga atugamba bamusikanize nti abaana bali babiri mu lubuto era ng'ali mu maziga mayitirivu ng'agamba omwami tamukwate tamuwa buyambi. Olubuto olw'abaana bano lwali luweze emyezi 8. Omwami n'amukuba n'amusamba n'afuna miscarriage, olubuto nga lwagala okuvaamu. N'agenda mu ddwaliro ne bamusala ne bamugyamu abaana bano nga bali babiri. Omwami teyalinnyako mu ddwaliro, teyamuwa buyambi, n'abeera wano nga talina na kyakulya naye nga abazira kisa nga be bamuleetera ekyokulya. Naye ng'omwami omusajja akola naye bw'ava mu mulimu gwe ng'agenda mu mwenge ng'anywa bunywi mwenge n'ewaka nga taleseewo yadde 10. Kati lwali lunaku lumu lwesigenda kujjukira ennaku z'omwezi nga tuli mu lockdown eno ya COVID. Ndi waka ewange nkakola ng'omukyala akomye wakaaba ne mbuuza ate olubadde n'angamba n'abakyala bwakedde ng'omwami akomye waka ne musaba ssente z'emmere twasuze enjala. Bwe musabye ku ssente z'emmere omwami n'angamba talina yadde 10 kyokka nga n'obwoyo bw'omwana bw'abaana si buweze tewali yadde kasabuuni yadde akasukaali. Kati omukyala n'agamba bbaawe mbadde nsaba obeere n'abaana bano sigala n'abaana ewaka kangende ewa mwanyinaze emmanga kino wataka asobole okumpaayo oba 15 ngule ku kyokulya n'amabeere temuli. Kati omukyala ono bwe yagenda n'aleka abaana waka ekyomukisa omubi ne mwanyina teyamusangayo n'akomawo ng'enjala emuluma abaana bakaaba. Bwe yatuuka wano yasanga omwami agaddewo oluggi ayambuse mu malwa abaana bali mu nnyumba bakaaba. Kati omukyala naye olw'obusungu ng'omuntu yagoberera bbaawe ku malwa. Omwami olwalaba omukyala ng'amugoberedde yatandika mukuba mukubi ne badda ewaka. Omukyala ono n'ajja ewange n'ambulira sitore. Kati ne tugamba abakulembeze katujje tulaba omwami. Twatuuka wano kituufu omwami twamusangawo ng'asitudde akaana nga kakaaba nnyo ng'akamu kali mu nnyumba keebase ku buliri. Omwami ne tumuyita twogere naye omwami n'agaana ng'akambuwalira omukyala ono okufa obufi. Kati tumugamba ssebo jangu tugende waggulu ku poliisi ensonga zino zikoleki ziggwe tulabe ensonga ki lwaki tolabirira abantu bo guno omusaayi gwo. Omwami n'agaana mu bukambwe obungi ennyo. Omwami kye yakola yayingira mu nnyumba kana n'akateeka ku buliri n'ayambala uniform ye kuba mwami wa security. Bwe yafuluma nga tuli awo ebweru teyakwatibwa nsonyi nga n'abakulembeze we tuli. N'agamba omukyala ono kangende ku mulimu none emundu yange nzije nkumalirize. N'atulekawo n'agenda. Kati ffe ng'abakulembeze twalabanga kizibu nnyo kigenda kutubeera kibi nnyo omwami okulaga nti asobola okutta omukyala we n'abaana be. Kye twakola netugamba omukyala yingira mu nnyumba ogyeyo abaana n'obugoye obutonotono twambuke ku poliisi. Tetugenda kuleka kusula mu nnyumba mu musajja ajja kudda akole ekikyamu kuba era mu covid muno twalabako omwami omuwano ebbanda yatta mukazi we n'abaana babiri. Netugamba kiyinza okubeera bwe kiti era mu kitundu kyaffe tetukyagala tugende ku poliisi. Era omukyala teyali mubi n'ayingira ne tumusitulirako abaana bonna 3 kuba ono alina gwaddako bekwe gwazaako bano abaana opiyo. Ne tusitula abaana ne twambuka ku poliisi. Bwe twayambuka ku poliisi ekyomukisa omubi omukyala akola ku nsonga z'abaana teyaliiyo. Abapoliisi ne batusaba enamba y'omwami teyasobola kwanukula. Ne batusaba enamba ku mulimu omwami gy'akolera abunya. Tumuyise enfunda eziwera ng'akakiiko kwelosi naye nga alina effujjo yagaana okujja okulaba abakulembeze abamukulembera mu kitundu naye nga wafujjo. Okusinziira nga bwakimanyi nti yaleka abantu b'emabega ate nga yagenda mu nyiivu ne bakuba essimu tagikola. Twatugezezaako omukyala ono bamugoba ne mu nnyumba muno myezi 7 kati gye bamubanja. Tugezezaako okubira omwami takwata ssimu.
n'ekyokulya bannayiba oba omuntu ayiseewo abazira kisabe bamuwa. Ssaawa eno tulina omukyala n'abakyala omu ku bazze bayambako ku mukyalo n'okuyita mu mbeera neera nga buli kimu ekibeerawo mu bulamu bw'ensi eno kitulabye ekituguddeko buli muntu oba osaanidde ofunemu ekyokuyiga era nga kyenjagala ayogereko nammwe abaana b'obuwala abaana ba puroguramu eno ssaawa eno abeeko obubaka bw'abawa ng'asinziira ku mbeera ya maama Opio n'akameseji eri abasajja abakola ebintu bya taata Opio n'abakyala njagala oyogereko n'abaana bawala. Nkubiriza abaana bawala bw'obanga otuusiza okugenda mu bufumbo okutuusa okuzaala abaana sooka wetegereza omwami gw'oli naye mutuule ku mmeeza n'omwami gw'oli naye kyekiseera mutuusiza okuzaala omwana. Omusajja mweteefuteefu bw'anazaala omwana agenda mulabirira kuba abaana baffe ab'obuwala oluusi bafuna abasajja ng'abasajja bazaala dde abaana baabwe nga kati ebyokuzaala si bye baliko baagala just mukwano. Abaana baffe bafumbirwa nga bato bo baba baagala okuzaala naye sooka okubeera kati nekuba mulanga eri mwami Opio yonna gyali n'abasajja abalala bw'oba ng'ofunye abaana yadde nga tubaagala naye bwamusaayi bambifaayo kubeera ng'olabirira abantu abo kuba bo maleja tebalinazo. Kale ndowooza bannange tuwulidde n'abakyala kyatugambye abaana abawala n'abasajja abagwa mu ttuba lya taata Opio. Omwana newankubadde obazze nga tomwagala oba temwetegese kuba nsi kyensobodde otegeerako nti omwami yagamba omukyala gimulugudu omukyala n'abaana. Kale abantu bangi bali eyo bayayanira kufuna baana ezadde balongo naye bw'olifunye osazeewo okusuulawo obuvunaanyizibwa. Tetujja kusalira musango kuba olabika naawe olina ensonga zo naye oba osobodde okulaba ebintu bino komawo eri maama w'abaana bo tulabe ng'embeera ayidda mu nteeko. Sigageze omuzaana Mariam. Omuzaana Mariam kutegeeza nti bw'oba olina ensonga yo eri mu mbeera bw'eti abantu abagala okuyambibwa osobola okunkubirako ku 0756 nesobola okutuukayo ate nembyongerayo wabwe tosobola kubanga okola ki ng'otuuka mubeere bulungi.